tukwaniriza ku There is Still Hope chano y'essuubi. Kale tukulamusako wenna oli ku mukutu gwa There is Still Hope ali ku tishi ne testimony. Kitundu kyaffe kyakusatu ekyamakya g'olunaku olwaleero kyakubiri byonna gy'owangalira n'ekyokusatu kyayika kijja. Twagala nnyo mwebale kubanga ate mutugoberera. Kale ekitundu ekyokubiri twagambye waliwo n'oba bannabbi oba paasita oba ani oba sisita simutegera bulungi tayito ye atera okubeera ku TikTok alina page naye babigambo bye wadde abuulira enjiri n'enjiri teri mu kwagala teri mu kwagala wewayinza okuba nga kyogera kituufu n'engeri gy'okireetamu obukambwe busukkiridde omanyi abantu tulina abaana ewaka naye abaana abo ng'oyagala kutegeere olina omulibyukinga mu laavu naye omwana buli ssaawa nga olaga bukambwe bwereere omwana yatuuka essaawa ng'akutya nga takyakwagala n'aguba ddala nga takyawulira akolaga mazizera agenda kunkuba biggwe ye n'akola ng'akimanyi ogenda mukuba kyafa tebinuma nakunuma okitegedde naye omwana olina omubyukinga mukwagala n'ategeera ensobi ate nga tali offended kale ono sisita bannange mukambwe naye waliwo eyamwanukudde omusumba Konkona n'amwanukula n'amusomesa okwagala engeri kulina okuba nga ate kutambulamu soka owuliza akatambi kano alina ensonga zagamba lwaki Bugembe yaggwa n'enkoona n'enywa era mbu yenenyeze ddala nga bukyali ng'akaseera tekanakola nga tekanamuggwako kimanyi oba okkaanya naye oba tokkaanya naye tulina okulibyukinga it's good kubanga Bible egamba open rebuke is better than secret love naye rebuke erina okubeera in love of God mukwagala kwa Katonda okimanyi osobola okwagala okollectinga omuntu n'okomekeza ng'ate oyonoonyegwe okitegedde nga okwagala si kwe kukulembedde wabula nga okulembeza kiruyi ky'obusungu byonna ate kyolina omanya nti omuntu tasobola kukyukira waka wenamalira okwogera ebigambo byakyusa tekisoboka abantu abamu osobola omukollectinga ale n'ayongera ddala kubeera waasi omulabe ng'ayagala kujja ku mulamwa gw'oyo omuntu omuyamba okitegedde so omuntu muwe obudde in love continue to pray for that person ebintu bijja kuba nga bikola ki muwulirize tukomewo omuntu yenna takkiriza njiri ya Bwakabaka ayitibwa mbizi yes kati Bugembe nkusaasidde ekyo kyokka kyalaze nti toli mwana wa Katonda wagwadda wava mu Mukama bingi ffe bye tumanyi ebyatulaga nti wagwa Bugembe ofunye abawagizi bangi ate nga bonna bakatuliki naye ggwe bw'owulira ng'ofunye abawagizi bangi nga bonna bakatuliki muli weewulira otyo ekyo kikumala okumanya ekyo kikumala okumanya nti wagwa kubanga abaana ba Mariya bakuwagidde bambi banvumye ebivumo ku lulwo ekyo kikumala okumanya nti wagwa okusinziira ku vidiyo gye nakoze ne munvuma ne banvuma ku lulwo ekyo kyammaze okumanya nti nno wagwira ddala by the way nze nali nkimanyi n'abalala bakimanyi nti wagwa tosobola kugamba nti oyagala omuntu nga tomaze kumusinza era omuntu yenna gw'oyagala gw'oba olonzeewo okwagala naye teweerabira Bugembe teweerabira nti nno kyawandiikibwa mu mateeka ga Katonda nti osinzanga Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala Bugembe teweerabira nti ekyawandiikibwa kigamba Katonda yennyini nga yagamba kubanga ekigambo kya Katonda ye Katonda yennyini nga yagamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna kankiddemu ekigambo kya Katonda kigamba nga Katonda yennyini yayogera nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna
Tewali kyawandikibwa kikugamba nti nno yagala Mariyamu. Tekiriyo. Njagala okimpe mu Bayibuli. Nebaza Katonda eyampa omukisa n'endokoka. Mu kulokoka ntegedde amazima mangi nnyo. Naye njagala kwebaza omukyalo ono weebale kubuulira njiri. Naye obuzibu bw'olina oyogedde ku bwakabaka bwa Katonda naye ndowooza tobumanyi. Kati oba oyagala kutegeera kye bayita obwakabaka bwa Katonda ogenda butegeera otya. Genda mu Baluumi essula ejja kuba ya 14 olunyiriri lwa 17 ne 18. Bayibuli egamba nti obwakabaka bwa Katonda tebuli mu kulya na kunywa, wabula ekisooka obwakabaka bwa Katonda ssanyu na kwagala. Bayibuli nekusomesa nti oyo aweereza Kristo bw'atyo ekisooka asanyusa Katonda n'abantu. Kakati ate gwe kweganjiriyo teriimu yadde kwagala, teriimu ssanyu, teriimu na kusendasenda bantu kujja eri Kristo. Naye nga Bayibuli esomesa etya, bw'ogenda mu Matayo essula ya 12 olunyiriri olwa 30 nti oyo atakuŋŋaanyiza wamu na Kristo asaasaanya, oyo aba mulabe wa Kristo. Kati gwe bw'otuula n'otandika okusala omusango simanya Musumba Bugembe yagwa gwe wamutuma oba gwe wamulokola. Gwe wamugamba akole by'alina okukola, kubanga Yesu Kristo bw'amala okulokola akuwa ekyo ky'olina okuwa abalokole n'abatali balokole. Obadde tokimanyi? Naye leka nkubuulire, bw'olisoma Bayibuli n'ogenda mu Bakolinso ekyokubiri essula ya 5 olunyiriri lwa 10, Bayibuli egamba nti ffenna nga naawe mwoli nange mwendi n'abalala nga bonna mwebali, ffenna tugenda kulabikira Kristo wagenda okusalira omusango. Abaakola ebitasaana abo nno bagenda kuyingira omuliro. Abaakola eby'obutuukirivu basikire obulamu obutaggwaawo bwe bwakabaka bwa Katonda. Kati gwe tokimanyi nti naawe ogenda kusalirwa ku musango? Ekirala n'ogamba amateeka gagamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, eweebale kukituwa. Naye gwe wali osomyeko ku Bayibuli? Kati nze njagala onsomere Abagalatiya essula egenda kubeera ya 5 olunyiriri lwa 14. Bayibuli egamba nti amateeka gonna gatuukirira mu kigambo eki, yagala muntu munno nga bwe weeyagala. Yokaana ekisooka essula ya 4 olunyiriri lwa 2. Bayibuli negamba nti tosobola kwagala Katonda n'okyawa omuntu gwe wali olabyeko. Kakati gwe bw'ojja n'oga nti kubanga Bugembe yagambye yagala Mariya, tosobola kwagala mwana n'otayagala nnyina. Kakati gwe toyawula kusinza na kwagala. Kati obanga agamba gwe Peetero tomwagala, Yokaana tomwagala, abatume bonna tobaagala, bannabbi bonna tobaagala, ba Ibulayimu. Kati kankubuulire kyosooka okukola bw'onooba onooyagaza abantu Bayibuli naawe okugitegeera onookujagala, olina kusooka kwagala bannabbi ba Katonda, abatume ba Katonda. Bayibuli olaba evaayo n'ekugamba ti ono Mariyamu aweereddwa ekisa mu bakazi bonna, aliko omukisa mu bakazi bonna. Kitegeere ffe abalokole tetusinza Mariyamu, tetusinza Peetero, tetusinza Ibulayimu, naye tukkiriza nti Yesu Kristo ali mu bo era yabakozesa ebikulu n'ebyamaanyi. N'olw'ensonga eyo weetaaga okulokoka n'omanya n'okumanya nti ebintu bino bw'oba obuulira sendasenda abantu kulokoka, naye totemaatemamu abo ate Kristo be yalokola edda. Mukama akutuweera omukisa. Konkona omuwulidde ng'akonkona musumba munne. Ekituufu nnyo. Naye mu byonna byandikibwa bingi byayogedde, ojja byesomera. Buli mubaddemu Abaluumi, mubaddemu Matayo 12:3, Abakolinso ekyokubiri 5:10, Abagalatiya 5:14, ne Yokaana esooka 2. Ojja byesomera, byonna byogera ku kwagala. Kakati omukyala ayendeba ng'alina point, naye engeri gyagireeseemu ng'ebuzeemu olukristo lutontono bwe luti nga yagisabise mu kwagala, n'agireetera yalitegeerekese bulungi nnyo, yalitegeerekese bulungi. Point ye yakutandika ate Mariya tumulikogonizing omusinza.
abadde ategeezaawo ekyabadde ategeeza naye akuba byatandise nabyo tebiwoomya nakabululu bikayabukaya mbwa biki si birungi nnyo kituufu omanyi waliwo balina ekiruyi nga walaza balina ekiri ky'obwakatonda naye ate sitaani yeekwese muli ali omwo so point manyi buli kyetukola kyonna pulira omulimu tukuba alina otulunganya wekiri oyinza okukola ekintu ng'olaba kirungi naye nga n'oteekamu amagezi go ebivaamu ate biba birala mukko kituufu nakiri ng'omwoyo akulungamizza oyinza olaba omulwadde n'omusabira amagezi go n'atawona ali awo ne bakusekerera naye ate ekintu kyekimu n'okikola ng'omwoyo akulungamizza ate ekitiibwa kya Katonda nekirabisibwa so mu bintu byonna omwoyo wa Mukama akole ki ate n'ekirala banayinza kyensaba okwagala kwa Katonda tusaanikire ffenna the love of God. Bayibuli egamba ebibi bibikka manyi okwagala kubikka ebibi ebiyitirivu bye walikoze wekiri fe mugala waffe tumwagala era n'abasumba abamu balaba ensobi ze bazirabira ddala naye engeri gye bazikuwalabye wano omusumba Jamaadi engeri gye yakireese kwata bulungi nnyo kintu kikulu kitegeera ye alaba ya gavumenti n'emyaka gimusumbuwa gikyali mito yeetaaga okukula okubeera n'ekibiina ekinene tekitegeeza nti omuntu mukulu mu mwoyo wekiri kati omukazi ono nze nzikanya naye wantu wamu nti Bugembe we yali akola statement ye ndowooza yabulamu katono gitereeza ekyogamba nti bagafunayo eddigisa bateekemu Maliya akabaataawo yaligaa ffe Maliya tumwagala tetulina buzibu kubanga Mukama yamukozesa kuzaala omubiri Kristo gwe yakola ki so tumwagalirayo mu ekyo nga maama we awo full stop ne biggwera awo nafunayo eddinisa tumuteekemu ate okuba kusinza worship yennyini eyo kuba kuvudde kwagala obwagazi omuntu ate noyingira mu worship awo wewali point Bayibuli egamba tulina kusinza Mukama Katonda waffe yekka yaleseyo omukyala nti yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwonna yekka gwe okola ki oba osinza wekiri it's true kati no pasako kana naleeta point nti tulina okwagala abantu Petero katomwagala Petero mwagala nnyo ate Yokaana naye mwagala nnyo basamwiri bonna naye ate tolina kukola ki kubasinza olina olwagala olwekyo kye baakola Mukama kye bakozesa ettaffaali lye baagattako wekiri we love them but we cannot worship them kati ogamba naye Isaayo ono yakola omulimu gw'amaanyi nnyo katukoleyo akabo aka Isaaya katubeereko wano eno tukateeke mu ddinisa tumwagala nnyo sajja oyo kati oba otandise kusinza yalagula bulungi nnyo otandise kusinza Isaaya amba musinzizza kye bano baganda baffe Abakatoliki kye bakola okwagala Maliyamu si buzibu ate tulina mutawaana olwekyo kye yakola wekiri naye ate kati bo batwala eddaala ery'okumusinza bamusinzirizaawo awo obuzibu we bulabikira Pastor tomwagala amwagala nnyo nawe oteekeddwa omusinza simusitwana musinza kati gwefuna ekifaananyi kya Pastor n'okiteeka mu omanyi pastor ansabira esala ofuna ekizibu Pastor wange onya oba oli kusinza mba ndi mu kusinza Pastor wekiri niwe okumwagala olw'ebyo byakoze ayinza okuba ng'akulungamizza kuba ettuufu akoze mentorship mu bulamu bwo wekiri you have to love him nkitegeera bulungi ate ne Bugembe bambi alina byakoze alina ogera kuyinza obeerawo naye Bugembe bwe tujja mu music gospel ministry oze akoledde ddala va ku bino ebyakati naye akoze aye n'ekirala wali abalokose nga balabidde ku ye tosobola kimujjako alina ettaffaali ki lyagasseeko kati mwagale olw'ekyo tewali kyakukola mwagale kati bino ebikyagaanyi mulage mu kwagala
ate nga omusabira nga pasita ano kikyabula naye tukkirize binene ebyokuleeta Maria tukkirize Maria tetulina musinza pasita awo ndowooza era kakukutte kagize kati abapasita abo nabo olusi abo abalina Katonda n'omwoyo wa Katonda byemwogera babiwulira era ne batereereza eyo kati kakube kisinza level gy'oliko tasaavaayo busimbalaala n'abagamba nti abange okimanyi mu kwenenya omwo sitaani asobola okukubiramu mu kwenenya ono brother gwe bakwata ewaloni eyagamba yasse omukyala yali alikola ki yali ali kwenenya tebamukwata abamuyola buyozi okitegede wali okwenenya kulimu ebika kulimu level kakati kisinzira ku level gy'oliko gyeweenenyezaako bwe kiri kati kankuwa example kimpe pasita ayenze azaala ebbali kati kisinzira pasita level gy'alina ne Katonda communication gy'ofuna abamu Katonda mugagenda wetondera ekibiina kyonna nojjano n'ofukamira abamu step down mu magezi mpolampola mu magezi sookodde ebbali osooka obumulemukko ebbanga ngawootereeza ensonga zo pulira kati olidda ojje naye nga okwenenya okwo ng'owa n'obujulizi nga kwa bujulizi bana abooluganda jinjukira ebbanga musumba wadde otubuzeeko inali siriiwo nga tukumisinga kama yaŋŋamba nzireko ebbali omulemukko edda tereeza obulamu bwange ne Kristo bwali bwonoonese olw'ensonga eno n'eno naye ebbanga lyonna mbadde mu maaso ga Katonda nga negayirira kama nansonyiwa amiina era kwe kujja obbagamba nammwe nsonyiwe era n'okuzzaamu amaanyi abo abali mu mbeera gye ndimu oba gye nalimu bannaaye temugwamu ssuubi wakyaliwo essuubi kama mwesigwa kama asobola okusonyiwa asobola okusaasira asita okivaako ky'wadde okola nodda mu maaso ge nokola okwagala kwe okyati waliwo abali omwo nga batya naye obazaamu confidence n'okuyimirira n'okwegayirira Katonda n'okumanya kiki kye bateekeddwa okukola kati abasoba abo bakola era naye tobasuubira nti buli era bagenda kujja katu nti bababuulire nti bannange musonyiwe alongoosereza eyo mpola n'akiviirako eyo era ng'ekintu akitereezezza kirese kati ate abamu bakireetanga bujulizi nawe obujulizi abamu bakireeta abo ababuulira akireetanga story na mukwano gwange yaliwo ati nga kama mulungamirizzaawo nga mulungamirizzaawo abuliraawo nakugamba ekyo natandika obazaamu amaanyi wabanga obadde ng'oyo Mukama agamba wa nti Mukama mwesigwa Mukama musaasizi tofugwamu ssuubi eyandika kati ffe twagala ojja otubuulire direct tutegeere nti ebintu abivuddeko aba nze nonzira ne mbeetondera ndi mu nsonyi wa Katonda tansonyi mba maze biseera oyo nonyonwa budde omuntu number 1 alina osobola okusonyiwa ye Katonda Katonda wakusonyiwa abalala ne we bagaana bamala budde abo bafaako ng'ogenda bugenzi mu maaso ekituufu tolangako bo basigala basala misango yali wadona naye nga gwe gwogera maaso gw'omanyi nkolaganayo ne Katonda wekiri buli omu amanyi level kwali ne Katonda wekituufu nnyo kati gwe bali baleke oba bobaganya okusonyiwa gwe Katonda okasita akusonyiwa kiba kiwedde aye n'otakiddamu full stop bali baleke ate gye bakoma okwongera okuba nga bakunyigidde ate bo kati baba mu kibi ate babeera mu kibi ate goba oli free ngwayonoonye otukeza nobeera waddembe nga Kristo akusonyiye bo ne basigala nga bakunyigidde ate bo ne basigala mu busibe bwabwe bawuza kyomu yagendagenda mugeera pasita yagendagenda mugeera kumba ate bo be bagenda yakatonda kiddayo ku personal level bintu kati byasa kinoomu enkolaganayo ne Katonda eddoboozi teggulu
Ndirabye. Olidyo. Kasali nokinga efe tuddamu okwogera. Ate tusobola kwogera. Ate batuvaawo bujjo wano. Bwekiri. Kakati Kristo muwe obulamu. Ayi kituufu nnyo. Era omulokozi era mukama waabwo. Kituufu. Funa enkolagana ennungi naye. Abantu baleke. Besonyiwe. People are there to talk. Bantu bo bakyayogerera ddala. Ate ebigambo bye boogera bikuwa direction to your success. Bankubira paasi. Ebigambo bye boogera bw'otulasa kino ekigambo kiboogera kyaka kituufu kantereezeemu n'odda ku layini otereera akuba tobafaako bakuwa kyakkola tobafaako baba bakuwa direction gwe baleke boogere babyogerawo ti nga tebakyakolega nti kati ate kale twalinga wano nga tunywa nako amazzi ag'ekikumi nga tutula wansi w'omuti ogwo atukuba sitoole naye se bayitawo buyisi kati atuyitako buyisi wano ndabirwamu azitadde waggulu naye abantu beerabira ne batandika abantu beeraga tamanyi kitwamusabira oyo bangi abali eyabaagwa bangi betulabye nga bavuga n'ezisinga ezisi naye ne baggwa kibalumye obulamu bwange era omulokozi era mukama wawe saasire tabe butuukirivu nyambe mpeereze byonna ebyasoba kristo yesu mwana wa katonda omwo tusabidde amina kale tugenda kuba nga ate tuomulamu tujja kudda olw'eggulo saa zijja kuba ng'emwawo n'ekitundu kyaffe kijja kubeera kyakubiri ekyokusatu n'ekyokuna tomanya n'ekyokutaano kisobola okujja naye ebyo bye tukusuubiza so simanyi gwoba okiraba otya konkona noono omukyala ani omutuufu mukyala alina pointi naye ebuzeemu okwagala aline konkona amuzeemu ne machuwa we tayombye bakubakomekeza mugambye kkiriza kristo kale katusigaze banafaali kumikutonga tikitoko atwogere okuba nga ate tunyumyamuko nabo mwa youtube tubasiibudde mweraba webale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 oba ku 0761 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.